Kakati bannange neebuuza, abakazi baagala ki? Abakazi mwagala ki ekyamazima ddala? Omukazi kintu ki ky'oyinza omukolera n'asiima omwami we? Kati njagala weetegereza akatambi kano. Omukyala gw'olaba oyo ali mu katambi n'owa booda mugole. Oyo omukyala mugole, awunya n'evvu ly'obugole, akyawunya n'emmere y'obugole n'olusu lw'olugoye lw'obugole. Buli kimu ekyabadde ku mukolo gwe bikyamuwunyako. Naye nga yakava mu mukolo bw'ati tatidde kutandika kukola bwenzi. Oyo gwali naye wa booda bali mu kwekwatirira mu kkubo wakati, buli omu amulaba. Buli omu amulaba. Ab'oku kyalo kwali mu kukolera bino bamanyi nti mukazi mufumbo, bamanyi nti mugole, bamanyi nti yakava okukola emikolo, bamanyi buli kimu, n'omwami we bamumanyi. Naye nakyala ali mu kkubo wakati n'owa booda we beekwatirira, bwamukwatirira kabina, bwakola biki, yakava okukola emikolo. Yakava okukola emikolo gw'olaba oyo. Kati muli nange neebuuza, ku nsi ya Katonda eno abakazi mwagala ki? Omukazi bw'afuna omusajja nga tali wiringi kukola mikolo, mangu omukazi atabuka era agamba omusajja oyo alabika tanjagala. Lwaki mugamba akyale? Lwaki mugamba akole kino nga tayagala? Alabika tanjagala. Kyokka abakazi abafuna emikisa ne bafuna abasajja abalungi abagenda okubanjula mu bazadde baabwe, kyokka bwe batuuka ewaka batandika kubendako, batandika kubamanyiira. Kati nga boolaba ono, baawe alowooza mukyala we ali waka, kumbe omukyala ali eno mu kkubo ali mu kukola bwenzi. Akatambi kano kaakwatiddwa neiba eyalabye omukyala ono ng'ali n'owa booda bali mu kwekwatirira nga ye akimanyi omukazi ono mugole era mwenzi ava mu mikolo. Kati bwe bituuka ku bbaawe eggoloozi ono agenda asigaza obufumbo. Vidiyo gimpereka like, kansooke ngikutuuseeko vidiyo yiiyo. Mulaba omuwala oyo? Omulaba? Omuwala oyo yakafumbirwa. Bakajja bamwanjule tewanana kuyitawo nnaku nnya. Naye obudde bunaakulaga alina wa booda. Alina wa booda wuudo. Kigolesa mukyala wo waka ogenza kukola. Kumbe alinayo ka XK. Akali eyo bbali. Anti olaba. Naye ensi eno. Amaze maama kikaabo jja kunsonyiwa. Njaggira nkyali ebyebbanja paka lwe nnaakumalamu supu ndyoke nkwanjule. Kaako kalina wa booda gwomanyi mukyala wamulese wako ali mu kutegekera kyaggulo. Kumba ali eno anoonya bimusuuba. Mukama Katonda. N'aba booda bantu naye maama. Nedda kino sowa kikkirizwa. Kale kinnumya ng'owange. Kakati bakazi mmwe mwenna abandaba, mukyala munnammwe oyo mumulaba? Mugole yakava mu mikolo ennaku nnya emabega, akyawunya n'evvumbe ly'obugole. Akyawunya n'evvumbe ly'obugole. Emmere y'obugole ekyamuwunyako tannabadde bw'aba mwana tannakutula kirira ng'akoze omukolo. Yayanjudde bbaawe mu bazadde be ennaku nnya emabega. Kati olunaku olwaleero alabiddwako ng'akukuta n'owa booda nga bali mu kwekwatirira mu kkubo wakati ekisinga okumalamu amaanyi nti omukyalo ono byonna abikola abantu b'oku kyalo bamulaba, banneyiba bamulaba, tatidde taswadde.
Tadide taswadde nti oba waliwo abamulaba oba nedda, ye ali mu kupepeya na wa booda. Ekisinga okwewuunyisa ku bano abakazi abasirusiru bwe bati, omusajja bw'alaba akatambi kano era nkimanyi agenda kukalaba kagenda mmutuukako, n'agoba omukazi ono, omukazi akaaba, mwami nsonyiwa, sitaani eyankemye, sijja kuddamu wololo, ne kikaaba amaziga ng'akimanyi owa booda gw'abadde akola bino ebintu naye tasobola kumulabirira, tasobola na kumuwasa. Kubanga ebiseera ebisinga omukazi bw'aba nga waakwenda, benda ku bantu be bakimanyi nti balina future. Yes, omusajja akeera ku makya n'agamba kaakuwase, akuteeka ewaka, tolowooza nti ogwo omukazi oba oyambye muyambe. Aa, omusajja bw'akeera ku makya n'agamba kaakuwase akuteeka ewaka, oba tomuyambye. Kubanga gwe njagala oba okimanye nti abantu omugano n'okwenda, olowooza oba ayendako talina gw'ayinza kuteeka era waka nga gwe toliiwo. Kitegeeza oba tomuyambye. Naye abakazi abamu bagenda ne bafuna abasajja, nalowooza nti ali mu kuyamba musajja okubeera naye. Kati ono akamanyiro kaaliko okukolera bino byonna ebintu mu maka g'omusajja, baneiba nga balaba buli kimu nga bakiraba, ayinza okulowooza ayamba musajja. Naye omusajja kaakera ku makya n'akugamba nti mukazi gwe nkutadde, genda ew'omusiguze gy'oba obeera, okakasiza ddala omusiguze yali alina by'akwagalako nga takwagala wenna, ng'akwagalako bitundu, ng'omusiguze tayinza n'okubeera naawe okumala wiiki, nga tasobola. Kubanga ebiseera ebisinga bano abavubuka abasigula baka abasajja baba tebalina nnyo future eri baka abasajja bano. Okitegeera, baba tebalina. Omusiguze agenda kujja tandika okuperereza omuvubuka oba wa booda, naye nga tasobola n'okkulisa okumala wiiki, nga tasobola n'okkusuza, kale nga tasobola kweteeka mu buvunaanyizibwa buli nti nkampase omukazi gwe nsigudde, nga tekisoboka. Ye n'ekirala mbuuza, lwaki bakazi mwe mukola emikolo eri abasajja be mutaagala? Kuba oba wakakola omukolo okumala nnaku nnyo emabega, ate n'otandika okwendera mu maka g'omusajja bw'oti, kitegeeza omukolo guno wagukola toyagala. Lwaki mukola emikolo gye mutaagala? Omusajja gw'otayagala gw'omanyi nti olinayo owa boodawo, tokola naye mukolo. Genda ewoono owa booda gw'oba okola naye omukolo. Okitegeera? Kati mukazi munnammwe wuuyo essaawa yonna yonna obufumbo mmye kwa ino vidiyo, bbaawe alina okugiraba. Bbaawe si eyakutte akatambi, bbaawe si eyakutte akatambi, babadde banneyiba be baakutte akatambi, be baalumiddwa ku kikola ky'omukyalo ono oba omuwala ono. Buno bwe buzibu okufuna obuwala obutannaba kkubwansi. Kiba kisaana omuntu n'ofuna omuwala nga agiwulidde. Naye kati ssebo ye akulaga nakyala akyapepeya. Kale pepeya, naye n'abasajja nabo bajja kutandika obbakolako revenge, ate mubimanyi. Kyala munnammwe wuuyo mu magezi ki era ensonga eno mugyogerako ki mwenna abakyala abali eyo abandaba. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwe bali kuba nti ate mugoberera. Mbagala nnyo mwenna mubeere bulungi. Peace and love. Abasubscribinga, abalikinga nammwe abasharinga, mukola omulimu gw'amaanyi nnyo nnyini ddala. Mubeere bulungi, mweraba.